Uganda njagala okubategeeza nze Dr. Tiama n'omugo gwa Musa n'omuti gwa Itisa Magi nze kifulo wenjawulo butatya banna Uganda mwakutte omusajja gwe bayita Jerom ne mumuswaliza ku social media azifu ye musajja asoose okukwatibwa omuganda agamba nti gwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi nesi abakisooseemu. That's a very big idiom for the Baganda. Nti gwe bakwatira mu kituli yabeera nesi yabeera akisooseemu. Lisiti y'abasajja abakyasinze okwana bakabasajja mu Uganda yafulumye edda asooka ku lisiti eyo yabe mu Kiibi akola ku CBS ye good programs director musajja kwogena kulwala empanama ate mu Buganda omuntu ayina empanama tayingira mu lubiri. Omusajja owokubiri akyasinze okwana bakabasajja mu kwemuula ye Gashumba atambulanga atayina musajja mukazi waka Gashumba va ku bakabasajja. Gashumba va ku bakabasajja. Gashumba asula Eagles production yakwana station Mayanja n'akwana kusaasira n'amubbe wa Seruga ne bamulimba nabi kukuumira bebi myaka 3 oli wa Gashumba wasa omukazi owuwo. Njagala okutegeeza management ya Dembe FM mugende mugoba omusajja gwe bayita Kasuku mugobe Jenkins mugobe ne Sendi mwakanulira ebisooga ebyekikere kubanga Sendi za amphibian. Lwaki okwana bakabasajja Sendi ne kadda ku TV live waya mukawa kome nali nkafumise ekisonga kafuluma Serena nze ndi musajja mutemu va ku bakabasajja Sendi va ku bakabasajja Kasuku tandiisa kubanga obusajja bumpi oyo yesse mutya tewali muzadde atya kunaaba na mwana yo muwere ate agenda kulaba ki. Jenkins n'atwala effumu ku mukaba Jenkins e program gye bayita Talk and Talk emazeewo bakabasajja kuliko n'oli omusajja abeera mbyuma oli Smack Bat Katulebe noli DJ waba bakwana bakabasajja n'obwana bwa senior 2 Sendi mulekerawo emize emikyafu Dr. ngenda fuluma ebitanga ngenda fuluma butambi. I have the evidence it Sendi okwana lecho magolo. I have the evidence na evidence nti Sendi wakwana nandu jana omulekawo kati oli kuddemba oli mukuwa comment ekisiraani gwe leave out ladies buleka abasajja mubaleke. Dr. Tiama lewe nakomawo ngenda fulumya obutambi nga Sendi ali bwerere ate Sendi bwaba bwerere oyinza okumwera osana kutwala mu museum nyabo.